Kale mukama yebazibwe tubalamusaako mwenna abali ku mukutu ogwa Daily Still Hope, abali ku Dreams and Visions, mwenna abali ku mukutu ogwa Testimony ate ne Tish TV abali kubanga ate mutugoberera. Kale katusabe mukama oli mulungi olunaku olwaleero kubanga tukyali balamu ku lulwo, si lw'amaanyi si lwa buyinza wabula ate olw'omwoyo wo. Twaniriza okubeerawo okwo mwoyo wa mukama jangu ofuge era olabisibwe mu masakati gaffe. Twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana Katonda mulamu tusabidde. Amiina. Wayambuzizza wetwali wenalimpa obujulizi oba n'abantu abalala abakolera kwa Sitaani bagamba nti Sitaani tasobola kwatula erinnya Yesu Kristo. Kituufu. Naye ate lwaki mbu bannabbi b'obulimba basobola olyogera ate ne batabaako kyonna kibatuukako? Ngamba kale nja kukuddamu kakati njagala owulize bulungi ggwe. Bannabbi b'obulimba basobola okuyita erinnya Yesu Kristo ne batabaako kyonna kibatuukako, nate Sitaani tasobola lyatula. Lwaki? Erinnya Yesu Kristo okusinziira ku Bafilipi 2:9 lyagulumizibwa okusukkuluma ebitonde byonna. Buli lulimi lwakwatula era buli vvivi lyakuvunnama nti Yesu ye Mukama. Kati enjawulo weeri nti waliwo Yesu ow'emimwa newabaawo Yesu ow'omwoyo. Sitaani mwoyo si mubiri. Kati buli lw'obeera mu mwoyo n'oyita Kristo Yesu, eryo erinnya ligirako amaanyi gaalyo n'obuyinza bwalyo. Kati oviki Sitaani tasobola kuba ng'akola ki? Ng'aliyita. Kuba Sitaani ali mu nsi ya mwoyo. Sitaani wadde ajja mu mubiri n'akozesa baakozesa neeyazako emibiri gy'abantu, naye te Sitaani mwoyo. Kati tasobola mu nature ye oba mu originality ye, mu kikula kye ekituufu tasobola kuyita Kristo Yesu anesi ng'asoose kwefuula kikyatali. Uliza bulungi. Bano bannabbi b'obulimba Sitaani yabakozesa. Lwaki basobola okuba nga bayita Kristo Yesu bamuyitira mu mubiri? Yesu w'omubiri tewali kyasobola kukola. Bw'oba ng'okyali mu mubiri ng'otambulira mu mubiri olowooleza mu mubiri, buli kyokola kikolera mu mubiri, ne w'oliyita Yesu emirundi 8 tewali results. Olina kumala kudda mu mwoyo kubanga Katonda mwoyo, n'abamusinza bamusinza mu mwoyo era mu mazima, okusinziira ku kitabo ekya Yokaana essuula 4. Kati bannabbi b'obulimba bonna mu kukozesa erinnya Yesu Kristo babeera mu mubiri era balyogerera mu mubiri. Era Sitaani yabalaga okwolesebwa, yabalaga obunabbi, naye baba bakozesa linnya Yesu naye nga Sitaani yababalaga. Tebasobola kugamba ndaba Sitaani andaga kino, ojja kuvaawo genda, ojja kudduka, tojja nakomawo. Kati ye alina kwekweka mu Yesu ow'omubiri eri nga wakozesa Sitaani. Tuvala nti bo basobolera ddala okozesa erinnya Yesu Kristo ne watabaawo kintu kyonna kibatuukako kubanga bayita Yesu ow'omubiri. Naye twogera ku Kristo eyafukibwako amafuta ng'onoomutegeera amaanyi ge, obuyinza bwe n'okukola kwe biri mu mwoyo. Olina bisanga mu nsi ya mwoyo, togenda bisanga mu nsi ya mubiri. Abakolosaayo kyeva yakugamba nti ebintu byonna byatondebwa ku lulwe. He is the invisible God, Katonda atalabika. Kama yebazibwe. So ekyo kibuzo kyangu nnyo kuba kibadde kisumbuwa abantu. Kisoboka kitya
bannabbi b'obulimba bakozesa erinnya Yesu Kristo. Kyokka Sitaani mugamba tasobola kwatula linnya Yesu Kristo. Katemba aliwo, akabadi kaliwaawo, akabadi keeko. Bali mu mubiri, bamuyitira mu mubiri, byonna bye bakola bya mubiri. Kubanga nabbi w'obulimba tasobola kubanga alikolera mu mwoyo, mu mazima. Waliwo okubeera mu mwoyo nga toliyo mu mazima. Yokaana kyagamba nti abamusinza balina musinza mu mwoyo naye ate tokomaawo, bw'obula ne mu mazima. So kitegeeza nti ensi ey'omwoyo erimu ebitundu bibiri. Waliwo ensi ey'omwoyo ey'amazima, ne wabeerawo n'ensi ey'omwoyo ey'obulimba. Kati ensi ey'omwoyo ey'obulimba ekulibwa Sitaani. Ensi ey'omwoyo ey'amazima ekulibwa Kristo Yesu. Simanyi oba ontegeera. Kakati bano abamusinza mu mazima ate mu mwoyo be basobola okuyita erinnya Kristo Yesu. Naye kati bano abasinza mu mubiri wadde nga bali mu mwoyo, naye omwoyo gwokugambye nti bya bika bibiri. Waliwo okubeera mu mwoyo obulimba, oyo wa Sitaani. Kati wabeera mu mwoyo w'obulimba ne wayita Kristo Yesu, aba tali kuyita Kristo oli ow'amazima, aba alina kikristo kye Yesu kye kyatonzetonzaawo, naye oli ow'amazima ddala ayina kubanga oli mu mwoyo. Kati Sitaani jjukira wa mwoyo, naye omwoyo gw'obulimba ali mu nsi ya mwoyo. Kati mu necha ye nti wa mwoyo ne Kristo wa mwoyo, tasobola kukozesa linnya Kristo. Linnya Kristo muliro gwennyini ogwokya. Abaebbulaniya I think nya Bayibuli egamba nti Katonda waffe muliro ogwokya era nnyondo emenyamenya. Kaya Sitaani alina kumala kwefuulafuula nadda mubiri nabanga awo nasooka akozesa erinnya, kuba lyo odda mu nsi ey'omwoyo n'oliyita liyitika era likola ly'amaanyi. Yesu y'omu, Katonda y'omu, yesterday today and forevermore. Naye kisinziira kukkiriza kwo, kisinziira ensi ey'omwoyo gyewadde otya. Kati bano bannabbi b'obulimba tebalina nsi ya mwoyo y'amazima gye bagendamu, era ensi y'omwoyo babeera mu ya buki, ya bulimba. So eyo ensonga basobola oddikozesa niye baba tebategeeza eryo. Naawe ensonga lwaki osabye n'okozesa erinnya Kristo Yesu naye teririkola kubanga okyali mu mubiri. Oyinza okuba nga oline mu mwoyo naye nga toli mu nsi ey'omwoyo y'amazima, nga bwe batandika okutrackinga spiritually toliyo, oli aganaaga, oli eno oli eri, totegeerekeka. Kati era naawe ojja kuyita erinnya Kristo lireme kukola, ogambe bino ebintu by'ekirokole kyaleka byakiyaaye kambiveemu. Woti ojja okugamba ebintu by'ekirokole kyaleka tebikola kubanga emyaka 2 bimaze mu bulokozi naye bintu bino biganye. Why can't I quit? Lwaki sibivaamu? Kubanga Kristo olimuyitira mu mubiri, olemereddwa okudda mu nechayo. You are a spirit though you are living in the body right now. Naye oli mwoyo. Kali ne Kristo mwoyo ye taata w'emyoyo gyonna. Yagitonda wadde wewawe egimu gikomekeza kikozesa kimujjemedde era nga olaba abaana. So ozaala omwana abamu ne bakutegeera abamu ne batakutegeera. Kati olina kudda mu mwoyo okubanga omuyita n'okukonekitinga mu nsi ye mwafugira okutuusa wano ku nsi ey'obuliwo. Kati kyekyo ndowooza okitegedde newe sigenda nnyo deep. Bannabbi b'obulimba bo basobolera ddala okukozesa ensi yaki, basobola okukozesa erinnya Kristo ne watabaawo buzibu bwonna kubanga babeera
mu mubiri, babeera mu mubiri, era erinnya baliyitira mu mubiri. Naye sitaani tasobola kukozesa linnya Yesu Kristo ng'ali mu nnecha ye entuufu. Liri erinnya limukosa. Amala kwefuulafuulaawo nayitira mu bannabbi b'obulimba, yeefuulafuulaawo n'akolakolaawo, kitegeera, neyeebuzaabuza. Kati bano bayita byabwe, era mu nsi y'omwoyo tewali effekiti yonna gye bafuna mu bulamu bwabwe nga balikozesezza. N'omusamiza asobola okuyita Yesu Kristo. Olowooza kizibu? Omusamiza asobola okuyita Yesu Kristo. Naye bwe muba muzze mu nsi ey'omwoyo, omusamiza tasobola kuyita linnya Yesu Kristo, liyinza n'omukuba eri ekigwo. Liyo erinnya ly'amaanyi live nako. Naye kati bano bannabbi b'obulimba baliyitira mu ki? Baliyitira mu mubiri. Ndowooza nzizeemu ekibuuzo kyo. Balanda bweyizza ekituuso lwaki kametolemu katono nnyo enkomawo eddala lino tuyinza okuba nga tukwatako